Okimanyi bulungi nti osobola okubeera mu bufumbo oba relationship nga bw'obigattagatta wakati wo n'omwagalwawo tebigatta, naye nga famire y'omwagalwawo bakwagala kumpi bonna. Kyali kikutuuseeko? Njagala kusisenkanya sister ali mu bulamu bwe butyo kyokka nkulaga omutawaana ogukirimu. Mr. Suzy nasinkana ne gayi wange asooka kubeera mu WhatsApp group mwetwesanga nga tuli bano tubeera ba mukwano nga omanyi ebya group obukwatagana mangu kuba mubeera ne activities ezimu zemukola nga zibagatta mudde eno mudde eri tukwatagana n'omuntu wange ono tubeera ba mukwano tuva mu mukwano ne gufuukira ddala omukwano ogwa relationship ne tubeerawo nga muntu mulungi nnyo. Bwenjogera ku muntu omulungi ennyo bagamba etya nga mwesigwa ali openi ali oba manyi omuntu nga bwone bwoba mulina ekibanyiizizza takusasiba busungu ye muntu jangu tukyogereko temusobola yingira buli bintu nga mukyanyiize nedda nga making sure mugenda okuva oba mbadde mutudde okugenda mu buliri nga muli happy tasiba busungu gwe ne bwogezaako nga okwenyiiza nga yafa okulaba akuzza mu mbeera obadde ki buzibu ki ekyogereko tusobola okisolovinga oba nedda ye muntu oyo awuliriza nga mukakkamu kwegamba balambika bulungi senyinza okutugamba 2019 nali omaanyi bade omani nagenda 2017 Novemba nga gwako nembeerayo 18 19 awo wakati wetwakwataganira nembalako contract nenzira Uganda nembeera weeks 3 nenzira Dubai awo nanga tuli mu kukwatagana nnungi ddala nnungi nnyo abantu benga tumaze okukwatagana twali twogera n'abantu beera sitiri ku simu naye kati awo tumaze obasinkana twogera sitiri nga buli omu bantu balungi nabambi abantu bategeera bawuliriza netubeera mweyo embeera nenzija e Dubai bwe nali nga Oman bayibayekyasitaka busigana zo sente sazisanga neyo story empanvu sigenda gigendamu ya sente kati mu buli ngeri nga sina kinsigaza waka era kyovalaba namala weeks 3 neninya nenzija e Dubai bwe najja e Dubai nenkola era contract nasaininga myaka 2 nenkola olwono ndowooza nga ntandise omweyalira n'omwebikka nenkola nga tukwatagana bulungi naye nga sigwe nsindikira sente zange kuba muzeeyi wange yaliwo nga gwe nsindikira naye bwe mba njagadde omuyambaku nga bw'oyamba ku munno nga muweerezaayo nga mugamba muzeeyi oba nazinterako nenzimuwa oba nemuwa just direct number inamuterako nga buli kimu kiri oke Mr. Suzy ng'omuntu oli mwerufu ng'essimu tukozeseemu bwe nabeerera ewaka nga tukozesa essimu emu toliraba nti oba akukota yaliko mu relationship enkadde nga yaggwawo kyo kyekituufu kyenange kyenakakasaako nga yaggwawo nga yaggwerawo nno ddala ate bubi nnyo nga tekyaliwo nga teriiwo kuba nandigambye nti oba yebaddemu gyabadde akukoteramu neddayo yali teriiwo netubeerawo nenkola contract neggwako nenzirayo kati bwe naddayo netukwatagana officially netubeera nga tubeera mu kasolya kamunze naye nga tuli bulungi kimu kitambula bulungi nga tewali buzibu waddera nga tweyagala kufa bufi nga tewali tabu mu mbeera yaffe embi kyesigamye omuntu wange abadde nga takola yali akola omulimu ne guggwawo omulimu bwe gwaggwawo emirimu gy'e Kampala nga bw'ogimanyi si myangu nanoonya kati nga terufunayo ebituba kale n'akolakola naye nga bye biyamba ye basically ng'omuntu kuba nze nali nga sibeerayo
n'abeerawo nga bw'ati ayiriba obulamu butambula. Dembelio Properties and Associates tukutegeeza ku estate yaffe eri Emityana 5/10 nga ya chapa ku $6,000,000. Estate yokubiri eri ku Lw'Emityana Bulamujjeza kilomita 2 okuva ku Kolas okuva ku estate. Amazzi amasanyalaze chapa 5/10 $13,000,000 ku screen. Number za Dembelio Properties and Associates. Madam Nancha Beatrice akubulira ebisingawo, muyinza okwogera ku payment plan ogenda kigusa otya. Naawe ayina ettaka ly'oyagala lya kulimirako faamu, lya business, wa kuteeka amakago ku nguudo ez'enjawulo, mwogezeganye ne Madam Nancha Beatrice akubulira kye balinawo, amanyi nti ensonga zijja kubanga zegguka. Tutuuka time tuteesa naye ajja eno. Netwagala natandika obigoba ku passport era gino already. Netwagala obigoba ku n'engeri abasajja weemanyi ne balisooka babbaffe. Omulundi ogutali gumu egitali ebiri ssente nga zigenda. Nga nze era nze nteekamu anti munnaye olwo tuzimbisa obusiru oteekamu ate twagala kwezimba tubeere bulungi. Nezifa netooka netukiwummuza nga twa ssente zigenda nnyingi. Kati bwe nadda Uganda nga mazeeko eyo contract yawa ye Dubai omulundi ogwasooka. Olwo nga nali nguzeeyo akapoloti nzimbyemu n'ennyumba eri ku Wall Plate. Ekyo yali nnyumba yakusulamu gyali mizigo. Naye embeera Uganda nga temukola. Si nnyangu kuba emirimu gye gyali agiyita batya. Omuntu nakubira essimu nagamba jangu nkolere kino nomala n'odda bwe gityo. Olina kukubira jangu okole kino kuba akola ebintu eby'enjawulo. Kati wabanga oli alina emirimu oba nga tasobola gikola bw'omu nga amuconnectinga jangu tukole ffenna oba genda mu kifo bwe kiti gwe okole. Naye nga si kya buli lunaku. Tubeerawo embeera ng'etunyiga mpola nga naye nga mama watusapootinga. Mama we asapootinga nnyo. She is a very supportive woman bambi. Era nga tubaidala kyakulya nga mama yatuwa nga oba oli awaterako ssente mufune ekyokulya. Ne bizinesi ye twali tugenda nagisuula. Ng'atuuse nga yatulabirira maama we. Etubeerawo tutambuza obulamu. Kati buli embeera etuuka twagala yajje. Tukirwanako tukifubako tubiddamu. Olujjukira ndi musama neramu kasente akatenetene oba. Ne katuuka ne kaggwawo. Ne tutandika okwebuuza tuzzaako ki. Ng'ebintu byo birabika tebirina gye biraga tebiseetuka. Naye bannange n'abalya ssente za bannaabwe ng'omuntu tookola ekintu wakiri omugambo bigaanye. Mugezeeko ewala naye ne babalimba muleete kino mukole kiri kati mutuuse wano. Ne babakozesa buli kimu nga balaga mutuufu process etambula naye nga tewali kigenda mu maaso. Mumaliriza ssente zifiiriddeyo ate zigenda okufa omugendo zibalabalamu nga ziri mu miliyoni 3.2 ekitono nnyo 2 bwe bityo. Etubeerawo bwe twalaba bigaanye ne tugenda tukisooka ne twagamba naye nze kangenze tugobe ku byange ebyange nga tebiyinza gana jjukira naye nakolako experience. Ovudde ne ku experience era abakazi tebiba bizibu ebiseera ebisinga ne ssente teziba nnyingi enipooti. Twali tubaze nti singa ekyo ekiba kiyiseemu yajje nze nsigaleyo okuba nali nkooye. Yesinga ennyumba tennaggwa erituuse eri awo naye nga ŋŋamba bw'anaaba agenze tujja gizimba nnyambeko tugimalirize kuba yali yange nga si naye nga ajja kunnyambako kuba buli kimu nga kitambula bulungi nga tukkiriziganya nga tuteesa tulina sapooti y'abakadde be kuba nze ndi mulekwa sirina mulekwa mbi nfuuzi kikyaka kyekisinga n'okumbonyaabonya kuba nti sirina wabula sirina abo bakuyita kumaakuma kale buli decision gye nsalawo ngisalawo nga nze
kati ate mu kugisalawo nga nze abalala babeera nga abakola kyasobola okugamba nti oba nedda oba ye bantu be oba okiraba bwe batandibadde bantu be omala omuntu alinga mukwano gwange kazini wange naye tebaba otubanga si buli kimu nti naye ajja kimanya ngaerimu tateeka tasobola bimanya kale n'embeera y'okuba nga tolina bazadde nayo eneetuukawo neekufuukira ekizibu tolina gwe weebuuzaako tolina kuwabula oyinza gamba oli muntu mukulu lwaki oba teweewabula bannange tuli bakulu naye mubaamu oluusi ng'obukulu tebwetaaga bwetaazi kuba bwa myaka nga bwasinga muzadde wasobola okugamba kino tokikola oba kale ekola bwoti n'abaako oba wakutaasiza naye oba toliiko kati nze buli decision gye nsalawo okukola mu bulamu eba kunze sina bwe ngenda kugamba nti munnange ki if relatives gye bali naye buli omu aba ku bibye buli omu alina obulamu bwe tosobola kutebeera nga omuyingiza mu bulamu bwe buli kaseera kale kwegamba kati ebyebirabwe byesiba nitugamba nze kaŋŋende nze nzikanzireyo still naye ekyembi ngenda okugenda okukola medical esooka nga ndi lubuto mu kubeera olubuto era ekyasalwawo okulukuza kwama yagamba munyambe temukola nsobi yona temubaako kyemulowoozaako munyambe omwana mumuzaale nze mumuzaale omwana wange mumumpe mulyoke mukola ekimubala ebirala byonna era n'abeerawo bambi yali supportive nnyo olubuto lwonna mama we yabeerawo nnyo nange waako neefuna akalimu nembeera nga nakola paka we nazaala n'omuntu wange nga waali nga weetuli nga buli kimu kiryoke talina buzibu talina makutaweta makoona takola ki tukozesa essimu emu nga buli meseji yonna ejja ogiraba omanya gyevudde nekyamuntu kyagamba nezange bwekito buli kimu nga tuli open tewali kyetwekweka. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga mwebale tuwagira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0708721908. Naye kati mala okuzaala bwe namala okuzaala nitono osibira mbuludde ninga abiyitaayita mu bwangu sina kyenambuludde kyekituufu kuba bingi biwanvu emyaka 6 gibale gibeeramu ebiba giyise mulimu ebintu byengala kibingi naye ndooza kati njawula bijabule kati nzaala omwana mala omuzaala nemuyonsaako naweza emyezi 3 neŋŋamba kangobe ku bintu byange kyesamanya nti ebyange tebigenda twala yadde weeks yadde nti ki wabula ne bitwala ennaku yadde ne wiiki ndooza teyawera bwe baa kinene nnyo nga yawera mmaze okufuluma kyokka bwe natwalayo passport omuntu namugamba beera nayo kanjira nyonsa ku mwana wange aveeveemu nja kujja nkugambe nti kati ssaawa yagenda nti nwe naye nga bumanyi ba agenti baba beetaaga ssente ate omukwasizza akatabo ndooza ye bwe yakafuna n'agamba ono bwe namuwa visa n'agaana ogenda obvious gyoba tosobola olwakamuwa ndooza n'akassaayo olwaba okassaayo waite ennaku 3
nga bankubira visa y'efulumye weeteeketeeke ne tiketi eri mu kkubo ssaawa yonna ogenda ne mugambe wa nga zifusinze yakatwalayo. Ate ntandika kweraliikira kwa omwana wa myezi 3 gwendeka ne ŋŋamba nno kaweddemu ate kati ntandise okweraliikira neebuuza passport namuwa yaaki naye nga te n'embeera gye tulimu tetufevaringa kubeerawo ffennya ate ng'ebyoli byagaana ebyange nga tulabye ebijja kati otuseevinga otununula kale. Munnange awo omwana we mujjira ku mabeere nga yakaweza emyezi 3 ne mujjako ne tumuwa maama we era lwe lwankubira nti visa efulumye enkeera ate nga bampa tiketi nga nkola ki nga nze nvaayo ng'omuntu wange mulekayo nga tuli oke ndabika namunyiizanga naye naawe oba olonga oba yasiriika oba gambe nja oba ebintu byonna tusinga twabyogerangako nga buli kyetuba kitunyiza tukyogerako. Kati navaayo kale kangende mu maaso navaayo omwana ne mmulekayo nenzija nenkola tandika kulabirira mwana akule Katonda wa kisa omwana akula omwami n'abeerayo nga bw'akoleera ebicuba bye nga yegambye nti emirimu gya kicuba wafunayo amukubidde n'akolawo ebityo kati kyenva oba yaleeta ID oba nze nagireeta yalina mukwano gwe ali Uganda naye yasoma barista kati musoma barista n'afuna n'omulimu era mu Uganda mu hotels ezimu ennungi wano e Uganda kati ndoza yamuwa ekirowoozo n'amugamba lwaki tosoma kofi n'omukulu n'akimpitiramu nange neraba nga kikola nga tubaze nti singa abamusomye ajagira afuna omulimu Uganda nga wafuna experience nga nange wenkunganya ssente muwe ajja nsange tukole nga mu butuufu ekibalo kiyitira ddala bulungi kikola nenkwata sente nenzimweza n'asoma basomera jjukira ennaku 28 ku 3 era zagenda okuggwako ng'ayize kuba yasoma ekintu kyayagala nasyassaayo omwoyo kuba yennyini yali akyagala ng'ayize bwe yayiga teyalwawo ndanduza kyamutwalira omwezi nga gumu natandika okunoonya emirimu n'anoonya emirimu era n'agufuna era nakati akolera Kampala akola n'abeera nga kati yeebeezaawo yesasulira ennyumba kyesigamye luli nze mbadde overall nsasula ennyumba sasula amasannyalaze sasula amazzi kyobamanya buli kimu kasita nabeera nga nsobola okusapootinga nembeera nga buli kimu kati kiri buvunaanyizibwa buli kunze nga ndyoke kuba nga mmanyi tuzimba kintu kyaffe na muntu wange munnange ebbanga ligenze lyetoolola nga tulyoke naye ndabika nange oba nasuulamuko communication naawe nabuliza communication nga bumanyi ekyeyo walutuka ne weekyawa n'olaba ng'olinga obaye nebikutama nensooka WhatsApp nenjijjako naye ye nga baakunoonya kubira ne direct bwe yatuuka n'alaba nga tatandaba n'akubira ne boosi wange kyamwaliza n'akubira boosi wange n'angamba bakunoonya ewammwe obadde kiwaki toteekako ssimu ng'ate obviously boosi wange akimanyi netiwaka internet kweyitevaako naye ayambuuza kiki ne mugamba esimu erinemu obuzibu naye ngenda kuteekako njogere nabo
era awo nenzizaako essimu tubeera nga twogerezeganya. Kati neebuuza mweri ebbanka lye nasirikamu mwe yakolera ensobi ye giyite nansobi mwe yakolera decision gye yakola yali yagisalawo dda kuba nagenza okukizuula ng'omukulu alinayo omwana muwala gwe yeejavaana ye mu kumwejavaana amuyita mukwano gwe. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Mu kumuyita mukwano gwe yankakasanga bw'atamwagala. Yampadde olugambo mbu yakodde olugambo yakuwadde lufu yaani oyo atukyankalanya olugambo lufu naggana okuwuliriza eŋŋambo ebihiyase biba bibi byabatabuzi biki muwala y'omu baamulabako naye nga tebalina kye bakola jasinga kubeera ng'otambula n'omuntu naye era namubuuza emikwano gyo kale ne bebagiba miwala mbadde mbamanyi bemmanyi niwamwongeddeko bwongezi myuka ama tumwanirize mu famire mupya biki awo bwe kumbuuza gwe emikwano gyo gyonna ngimanyi ne ŋŋamba nonno bino kati bituufu bya ddala tatibimbuuzanko bino bwatyo tabanko mukalu kwetuuka ku ekyo ne ŋŋamba otyo. Ne mubuuza buzibu ki kati nze mbadde nkaaba nnyo era neewuunya obuvumu gye mbujja orikodinga kati nga sikaba nga nseka n'oseka ensaso zolabika olina magic banaye nkaabye ennaku ennungi nga nnya nga nsiriikiriramu nga nina byenkola byenfudde biza obwongo bwe bugenda bugira ne budda ne bukuzza mu biyise n'owulira ebulumi emisaso zimbadde mpulira omutima nga guzitowa nga mpulira gwagala kwabika bwe nnywa amazzi mpulira nga agannuma nti oba gangu alinawo ekiwundu kye gakosa munda nga mpulira nfa kati nno ebyo byonna bibaawo omukulu namusindikira ssente agobe ku bintu bye mu kumusindikira ssente agobe ku bintu bye gwe yazisindikira kituufu aye kayamunyaga kuba yeesiga muntu bwe yeesiga yasomera ku ssomero lyerimu ono we yasomera naye ye namusooka otravolinga kati nga wonobeerayo n'omuntu n'agamba wano beetaaga omukozi naye baagala ssente bweziti kati bwe kyali kate nga amumanyi ndoza n'agamba ono munnange namusindikira ssente baazirya kati mu kulya ssente ndoza aba atya kuŋŋamba awo bonna embeera awo nno nga embeera si nnungi tetukyawuliziganya bulungi communication enfu yo nga nfu ssente baziridde oba yatya kuŋŋamba ekyo nange sinakitegeera tewali yakitegedde tukyakyebuuza bwebuuza teyambuya nti wa ssente zigenze wabula nga ekituufu atugamba tulindemukko kati nga yabeera atugamba bebaba bamugambye tugambe kyaka ekituufu baziya kuba n'emesegi ezimu yazitusindikira nga bakyayogerezeganya n'oyo omuntu ng'alaga nga bw'oba ozisomye ng'olaba oli abuzaabuza nga era agamba bino enkyagamba biri kaakati omuwala yafuluma eggwangu ba yafulumye wakati byenkugamba ebisinga ngenze omanyi bw'ozuula ekintu information etandika ovaayo mubamu babadde batya okugamba naye bamanya nti okitegedde information etandika okujja mpolampola buli omu agambako kye yali alabye oba kye yali awulidde oba kyamanyiiko. Omuwala naye yafulumya eggwanga. Omuwala mu kufuluma already single mother alina abaana be babiri oba basatu. Omuwala yemukwatirwako ennaku already single mother alina abaana babiri. Tamanyi relationship yalese yakatandika enaakola teekole eyagayi wange gyenjogerako gye balimu kati bo
enaakola teekole kuba nange omwami wange sinene namwita mwami omusajja wange sinnamukyawa sinnamuta nti namumuteeredde ate mukazi wattu simmenya talina kyamanyi oba okitegeera bino byonna bigenda mu maaso tamanyi yalese abaana be babiri obanga n'omugenda yagenza amanyi agenda kukolerera abaana be kati nze ngamba agenda gattako n'okukolerera omwami kuba nange mbadde mukolerera kati ndowooza nze engeri gye nakizudde kati ndowooza oli yajja otandika okukolerera omwami ate ye omusajja agamba mbu omusajja omwala yamusanga omwala we basomera kofi we beesanga ngo baprocessingirawo negenda eweewe batwala be basomesezza bweba balina emirimu batwalawo kubeba basomesezza ne babafunira emirimu bo bennyini eyo kampani kati omuwala bakwatagana omuwala olwedde mbw ali mugoba ku bintu bye kati omuwala ayinza okuba yagudde mu mulenzi n'omulenzi n'amulaga nange ndi mugoba ku bintu byange nzo n'agamba tujja kukwatagana n'ajja nange ngenda tujja kukwatagana n'atamanya nti olwedde ono alina relationship gy'abaddemu oba gy'alimu erimu abaana atali mwana tulina abaana n'omwami wange tulina abaana kati tamanyi ye ng'omwala tamanyi we musaasiridde simanyi oba seddagala zikola ng'aziweereza omwami obaana bamugezi n'atuuka eyo n'alabuka n'amanya nti omuntu ono byeyambulidde byonna si ebituufu kale tumanyi bye yamugambye asobola oba yamugambye ono omukazi eba yagenda twawukanye oba yafa oba yankyawa abasajja bobuli basobola oteekawo ekintu kyonna kuba oyo omuwala amanyiiko nti oyo omwami alina omwana omuto alina bebi naye kati kyeneebuuza bino bennyini byotugamba tandika obeera sensitive bw'osanga omusajja oba omukazi alina omwana wa myezi oba wa mwaka n'oyingira relationship eyo amangu ago tosooka kumanya kulondoola kufuba kulaba ono omwana aliko maama oba taliiko bw'aba aliko maama byaba bitya yamuzaala n'asuulawo musuule yamuzaala embeera neegana n'agenda akole bakuze omwana naye tetufuna budde bunoonyereza kumanya kuba oyo omwala nga tannagenda singa yamula bwe yamanya nti ono omuntu alina omwana yantusina twala obuvunaanyizibwa n'anoonyereza n'abuuza ono omwana waani yateegera omwana wagaayi naye yandibuuza yamuzaala ddi kuba omwana muto ekikulaga nti either mama mwali mu picture ng'oba aliwo obutakkaanya oba kale bwe baba relationship yakaggwawo era eba yakaggwawo kuba omwana muto oba okiraba omuntu ng'ali sensitive yandibadde abyebuuza naddala kati okufuuka single mother omulundi ogwokubiri yandibadde ali sensitive nnyo nga tannayingirira relationship eno oli ayinza okugamba mbyogera lwakuba nti kati nze relationship yange njagala of course njagala omusajja wange mwagala naye ate naye mulumirirwako kubanga saagala ayite mu kyempiseemu nze nkiruzizzaako kati nkiwulidde nkitegedde nze ebyange byonna byanzigwako kyesigambye ennyumba twagitunda twayagala ogisinga batuwole ssente era nga tulimu ebyo volongoto ssente bwe tuzifuna bwe zigenda ne bazadde be nga batuukyayo tuziteekamu zonna bwe zifa tufiiriddwa ssente zetutamanyi mu muwendo mu kampanies ez'enjawulo aba tusobola kwogera kampanies z'abantu kuba ezimu zirina registered n'ogamba ne registered osanga yina ab'entuufu ne zifa twasooka ne twagala ogisinga obusinzi tufune ssente tugende tukole tuginunule naye ate ng'omuntu agamba ogisinga mu manerenda agitunze n'omanya nti ngitunze oba nfisizaawo miliyoni niweebeemu oba zonna ziweddewo naye ng'otunze entunde osinga lwe banaakuwa miliyoni tugeze 3 n'ofiirwa ekinene bamanerenda nti beefuula ne baba tutiisa netugamba kaleka tutunde entunde netugitunda bagezaako okuwalirira eremu etundibwa nga bwomanyi yadde ndimulekwa naye era obaako abantu bagamba nedda ono mwana wa gundi waffe lwaki ebintu bye bigenda nga tulaba ne bagezaako tokikola abasajja beefuula abasajja biri ng'obiwulira
mukwano oba tobiwulira ate kale omuntu ng'omwesize n'essasozi nze bwe neesiga n'ebitankwata kuyinza n'okwesigiza ebitali byange kyano ya misasozi nagikwesigisiza dda singa nakwesiza obulungi nkutidde nkwesiga n'ebitaliyo njagala n'abataagalika nga wootugamba kituufu njagala n'abataagalika ate bwe njagalira ddala nnyo naye mba nali nnumiziddwako ne mbanga atalumwangako mbanga atandika obutandisi fresha naye nga ndwadde nali nkiyiseemukko oba okiraba naye kati neebuza relationship eyo gye balimu egenda kukola teekole neebuza omuwala alikerekya n'azuula nti ono omuntu alinayo omuntu gw'ayagala oba taakizuule kuba omusajja ndaga tannancawa naye nuwandaga anjagala kufa abantu bebagamba tugenda kulwana tugenda kufungiza tujja kujjayo n'ag'omu buto teri muntu agenda kuva eri ayingire buyingizi tebamanyi muntu ono gye muvudde ffe tumanyi bo bamanyi buli kimu ekibaddengawo bakimanyi nembagamba omwala tetumusalira musango tetumanyi bamulinga eki tetumanyi bamugambye eki omuwala siina ze omunenyeza ate nakiyigirako gwe misasozi banna emisasozi yadde siize kweyalira muntu nakumwebikka naye nina byenkuyigiddeko nze nalinga nenya nnyo omuwala era kati nga nandibadde nina obusungu ku muwala nemukwatako nemumanya ebintu bwebityo naye nabitegeerako gwe nemmanya nti oyitaba na musango era obwedda nze nkanyobbaga muwala talina musango obuvunanyizibwa bwonna buli kuono omuwala si yeyeekwanye oba okiraba bakwanye mukwane tumanyi bye bamugambye oba bamugambye nafa oba bamugambye nagenda twawukanye kale ng'olabya ddala mutuufu ali innocent oba okiraba kyemweyaliikirako kulowooza nti agenda akolakolerera omusajja gwatanakakasa nti relationship weri teriiwo gye yabaddemu tamanyi oba yagivaamu oba tayagivaamu tetumanyi bye bamugamba kuba kati nange kenyini njiri eyange ndabanga egenda ndabanga ekyaliwo kuba omuntu wange nze mwagala aye naye yennyini aŋŋamba njagala oba tuli basiru busiru oba okiraba bingi nno naye kati bagambe natya nze naweka nawunze na buwunzi n'obuvumu gye mbujja olikodinga bino katonda wa buyinza kubanga obwedda sisobola omuwala yagenze simanyi nsi ntuufu mwali naye era ali muze nezaffe eza galufu zaalimu naye kugenda kw'omuwala takirinamu mukono talinaamu nadde ne sente kuba yamusanga wedde nga yamusanga nga wedde bimaze oyiyita namu nga wonobeerawo obanga olinze na tiketi mweyamusangira ndoza n'amutomera kati oba alaba nze sikyavaako bulungi sente kuba sirina nze contract yange wedde kakimanyi ndoza n'amugamba kati ndowooza oba kantagetinga ono anankubirawo ekiraku oba anambeereramu yamuyita mukwano gwe ne woowulira njogerera bino yamuyita mukwano gwe oba okiraba naye kyensinga okubaza nebaza abantu be bannange bayimiridde nange oli mwana waabwe bamumanyi naye bamanyi ne gye tuvudde tetubadde tuyitangamu pulaani zaffe we zibadde buli kimu babadde nga bakiraba sente gye zibadde nga ziva ne poloti okugitunda buli kimu bakimanyi tebalina kye batamanyi oba okiraba kati bagaye tugenda gezaako tulwane tulabe paka kumujasa asembayo mpozi bigana ne bugaanyi naye tunalwana nakinga omuntu omwana singa tubaye tumufunye osanga twandiyogerezeganyiza naye ne tumunyonyola nti munnange omuntu gw'oliko ng'aliko enkaayana bw'abanga asobola otegeera aba asobola okitegeera bw'abanga yagudde mulaavu naye ye Ssenkulu Mandwa tannakikkiriza awakana
bwagira n'abanga ayagala okikkiriza bwagira n'akijja mu mangu egamba ngenda kukuwa messages ezimu olaga erabeko Mr. Sozi n'ezirala weewulirireko naye ekinnuma myaka 6 si mitono myaka 6 wejjeeko buli kimu neno contract by the way eweddeko siina dde 225 ndakuba nti era egenza okuggwako nze najja nkimanyi sigenda kuddayo after 2 years yekyomukisa omulungi najja nkimanyi bulungi sigenda kuddayo wakazi twajja najja tubaze tingenda kujja naye anfollowing ajje nera ne bwana batazze siddayo naye osigala nga nkola kuba ate kati n'embeera olaba nga bwekyusemu oba oddayo okukolaki pozi oba oddayo ate kufuna lubuto olulala kuzza ku mwana naye nga tekiri mu pulaani si kyekiruubirirwa kaakati nno contract eweddeko naye siddayo kuba naye muteekateeka tekyalimu omusajja munange bwe ntyo namweyalira nemwebikka neneemalamu bisaso zimanyi oba kiba kikiba naye neemalamu sindi mbasirabangako sindi mbasikabangako naye simanyi kiki bisaso zirina omutima oguli soft zisibira na sente neŋŋamba nti sirina era bwemba nzirina bwenzejjako bannange simanyi nakumanya bwenzejjako sobola gamba nti sirina simanyi kukuta simanyi kwenda kubanga nabadde ankaba bwe ŋŋamba obasinga nange mbaddewo n'omusajja omulala emabbali biro byempulira ngu obeerawo ne pulaani B sibeera nayo relationship eggwawo nekuleka mu bulumi obungi nekuleka mu maziga tolinawo pulaani B nga bwempulira mbu obeerawo ne pulaani B eno oliviiramu ng'oddamu eri siisobola ate kati n'engeri gye tubadde nga tuyigira ku kyano kuno ng'eya pulaani B bibeera nabyo birala ebiseera ebisinga obuuka mu relationship odda munda leba tejja kukola nayo kati kwegambe negenda nekuleka mu bulumi obungi obutagambika kati kyesitagambye no contract gyendimu mbadde enkola ekyamazima sirinayo waffe gwe nyinza nakwekwasa mbu oba nasindikira sente zange zibadde ziri mu ffe basically engeri ginaleka omwana omuto omwana oba okiraba nga kirimu nnyo omwana nga nina omulabira kuba nagala bambi mama ye muwewule mama waale atulabiriridde omwana ne bizinensi ye katono okugwa takusaba ssente takunyeega takusa ku pressure omwana yange ne bwalwala ebiseera ezinagamba awonye naye kati gwe nga maama nga ntwala obuvunanyizibwa ne shopping buli mwezi nga nina okukola shopping y'omwana eri heavy ebintu ebibayisa mu mwezi kuba omwana namuleka muto toyinza kulekera mwana munno mwana muto ng'oyo n'oleka buli ssaawa nze omutima gwange tegukinsobozesa ekyo ekye Mr. Sozi relationship yange egalangatana kanjira nkuyita kugalangatana kuba sinakikonfaminga nti eweddewo naye obulumi bungi ebirowoozo bitambula ebirowoozo bingi obulumi bungi tetufunyeeko memories yawo zigamba nti musanyuka zona tubadde nga mukuguluba nemusula n'enjala nemukola bannange njagala okukkiriza nti sisita tumuwulidde bulungi tumuwulidde ne tumutegeera kyenyongera okujjukiza abaana ab'obuwala bwe kiba kisoboka ayinza okuba Sozi ayinza obutabanze bw'oba olina omukisa okukkiriza relationship yo n'ogitandikayo n'omuntu omu eyeesigika mulaba abazimba ebizimbe bagenda ne bakuba pulaani ne pulaani bwe ziba nnungi zitya ne zigenda zikakasibwa abavunaanyizibwa kakati physical plan wa relationship yo bwe gubanga mutima gwo oteekwa okuba ng'ogwesiga naye oteekwa okubaayo n'omuntu gw'oyinza okwesiga bw'oba oli muwala omuntu oyo ayinza obanga musajja kubanga oyinza okutya nti oli omuwala ajja kutwalira gaayiwo oyinza ogamba nti maama wange ayinza obutaŋŋamba bituufu naye njalala kukubuulira bw'oba osobola relationship yo gitandikeko n'omuntu omulala mbuuza nti how
Baako gwe obuuza nti owayi relationship yange eri bweti nasinkanya omulenzi mu WhatsApp group. Bw'onoosanga omuntu omwegendereza ajja kugambira nga tonnagenda wala. Bw'oba obadde odduka sipiidi 10, nsaba tudduke sipiidi 2 oba 10. 10 kilometers per hour, 20 kilometers per hour. Lwaki? Wotuukira okuvuga emmotoka nga bakugamba nti emmotoka weetaaga kuvuga 10 kilometers per hour or 20 kilometers, 30 kilometers per hour, ojja kusanga ng'ekyo ekitundu kibeera busy. Bwe mbiza mu relationship, omuntu bw'akugamba nti tugende mpola, aba akugamba ki? Tugenda kwetegereza buli move. Tetujja kusobola byetegereza nga tudduka. Tugende mpola mu kusalawo ku meeting omuntu ono. Tugende mpola mu kusalawo acceptinga proposal ye. Tugende mpola mu buli decision gye tukola ku muntu ono. Lwaki? Emikisa gy'okubanga tetumumanyi nga bwe twagala okumumanya mingi. Engeri y'okwanukulamu okutya okwo tugenda kugikola nga tugenda mpola mpola. Bwe basinkana omuntu mu WhatsApp group, si basinkana omuntu nti ono mutabani wa gundi. Kigazi! Ate tekitegeeza nti WhatsApp group tebasobola kujjayo musajja. Ku social media tebasobola kushoppingayo musajja oba mukazi. Osobola. Naye oteekwa okuba ng'ogenda mpola. Ng'omuntu bwe kyawukana okugenda mu dduuka n'olonda ekintu n'okitwala, kyawukana n'okwodalinga ekintu ku Gigi oba ku online shopping. Bajja kuweereza ebifaananyi okakase nti kye bakuwadde kyekyo, ate era bagambe nti ngenda kusasula on delivery. Ekintu kino mugenda kukireeta wano, bwe nkonfaminga nti kyekyo then nsasule. Ofunye enjawulo y'ebigambo bye njogedde. Relationship ezo bwezityo bw'otambula wekka okola ensobi. Bwe weebuuza ku mulala asobola okutunuulira by'otatunuulira. Kati ekyo nkyogera eri gwe atannaba kuyingira mu kino okukitambuza omwaka okitambuza emyaka 6 nga sister. Eyo njagadde ensobi tugyewale. Relationship baako gw'obuulirako. Omuntu oyo akuyamba okutunulira omuntu, naye obeera mu relationship n'ogibeeramu emyaka 3 ng'omuntu gwe kagwa omumanyi. Ogenda n'ogamba nti omusajja yakufunyisizza olubuto n'akuddukako, naye nga famire yo yennyini yeebuuza nti naye ebbanga etukule ani gw'ogamba yakufunyisizza olubuto nga tebamanyi mulenzi wo. Okukuta n'akasajjako mu nkwawo oti. Omusajja bw'akukwana baako gw'ogamba nti gundi ankwana. Baako ow'ensonga gw'ogamba nti gundi kawagga ankwana. Bannange nalumaga bandi bize baako gw'ogamba. Abalenzi babamenye emitima. Naye ng'olina kusooka kutunnyonnyola ani akumenya omutima. Ogenda okutugamba eyakumenya omutima nga tugatufudde. Kazooba. Oyo yabadde bbaawo lwaki tewatugamba? Nti mami lwaki? Oyo omusajja bba wa gundi. Olaba bali abaana boolaba abazannyira wali ku dduuka. Baba abaana booli. Olaba obwana obujjanga bulonda obucupa enkutidde. Obo obwana bw'oyo. Naye relationship wagikukutiramu. Baako gw'ogamba ku relationship yo. Gutulaba nga kiri weird. Mukwano gwajja okugamba bwe bamumenya omutima. Kyokka nga akugamba mukwano gwe. Nawe omanyi nti oli bestie oba kyaliwo. Mubadde naye ebbanga lya myaka 3, myaka 5 mwaka. Akugamba omuntu oyo yamumenya omutima nga stranger mu bulamu bwo gw'otamanyi nako yadde. Naye nga singa wangamba kunobeera n'omusajja ebbanga lya mwaka mulamba n'ogamba nti ndi mukwano gwo nga tobiŋŋambako, kyokka kakati ndi mukwano gwo ng'oli mu bizibu. Bulijjo okukuta bukukusi ogamba ogenda wassenga kumbe ogenze kulaba mulenzi. Weewala ensobi ng'ezo. Relationship y'obeeko gw'ogitandika naye. Oyinza obutagenda wala naye nkukakasa nti eddakiika 2-3 ze munaayogera wajja kubaawo byakulabirako by'otasobola kwerabirako. Kati njagala kuvaayo ngende ku kinyusi. Sister, relationship yo bwe tugitunuulira omusajja omwagala era owulira nga ono omusaasira ate nkwagadeko ekyo oyinza obutamunenya nnyo kiri awo naye njala kukubulira nti ate nayinza obanga naye yennyininyini nga yali amanyi nti kasita asomoka okugenda ebweru ono bwamuyambako baba bakozesa busente bwo nga bwanaatu ayinza obanga naye mukazi wattu atoba lw'abaana be kati yagenda eri nga naye agenda bbeera bibye. Tomweraliikirira nnyo mukwano gwange
weeralikira obulamu bwo, weeralikira ebiseera byo, weeralikira investment zo. Yebeebera ensonga. See how you lost the building, the plot. Njala kusooka okwanukula ekibuuzo. Musajja ki gw'olina okuteekamu ssente? Omusajja gw'olina okuteekamu ssente atandikirwako ye musajja atambula. Nga bw'atambula waakusindikako. Kitegeeza nti abadde yeetaaga miliyoni 10, ayinako 8, ogenda muyamba na miliyoni 2. Si wabi. Omusajja gw'oteekamu ng'omuteekamu kyonna ye muntu gw'otambuddeko naye ng'obadde olaba atwala obuvunaanyizibwa, afuba here and there, kakati bimukuttemu, ali ku 0. Naye oyo omusajja bw'atyo muba mutambudde, aba balo. Bw'aba abadde boyfriend onjala kutegeeza nti ogenda kuba okoze obusamaliya. Sibagaana kuyamba abasajja ne muyamba abasajja abayambika. Nga bwe tugamba n'abasajja nti bannange omuwala mukwasizeeko ku ky'oli omwetegefu okufiirwa. Olumu muteeka amaanyi ku bantu abatajja kujjukira. Omusajja gw'oba oteekamu ssente ye musajja ng'ogattako mugatte, ng'okola top up. Ne gw'oli mu kuteekamu from 0. Relationship bwefa yaba tafiirwa. Aba asobola okuliplacinga ate nga n'ebintu alina. Ozimbye omusajja, muzimbye ennyumba, ogenda okukakananga wallahi ennyumba eyo gojjo givaamu. Ojja kusiba obuba ogende ng'otondowala ogende ng'okolima, afune omulala muteekemu ate babeerewo balinde kufa nga bazaala, n'abalongo babazaale. Mu investing basajja n'amagezi, kola ka top up. Omusajja gw'oteekamu from 0 oba otambudde naye emaali eweddewo. Eweddewo ate obadde olaba okukola kwe, wallahi ng'abadde akola, abadde afuba. Ate era n'oyo bw'oba omuteekamu, teekamu n'amagezi, nja kuwa ekyokulabirako. Bwe mubanga abadde akola bizinensi nga ssente zonna zize, nga zize, ng'obadde omulaba azannya obuvunaanyizibwa, tugeze emaali bagibbye, emaali esaanyeewo mu ngeri yonna, gube muliro, ebe accidenti, tugeze mubadde mulina mmotoka, katandikire ku piki. Mubadde mulina piki, omusajja oyo abadde avuga piki eyo bulungi, piki eyo ng'ereeta akasente ne kababeezaawo, ng'era omusajja omulaba mwerufu. Kakati okuzimba omusajja okw'amagezi kwe kuno, piki bagibbye, ate obadde olaba nga yeevaamu akasente. Kati omuwala omugezi gwe baakuza ng'engalabi yeekola, bw'aba alina akasente ng'ayagala okuzzaawo piki y'omwami, takwata bukwasi miliyoni 5-6, naawe omusajja n'agenda agula piki, buli kimu ne kibeera mu mannya ge. Kati oteekwa okuba ng'ofuuka shareholder ow'ebiwandiiko. Tetumwekengera, nate tetwagala ku investinga nga basiru. Kati wano tufuuse ba investor, nfuuse shareholder, oli ow'ebiwandiiko. Mwami ngenda kuzzaawo piki, kubanga bw'obadde okola akasente mbadde nange nkafunako, obadde otulabirira. Naye yali nsobi kubanga sina nyinza obutabinyonyola nnyo nga bwe byali, ne kakati akapiki tugenda ffembi tuzzeewo piki yaffe. Mu kuzzaawo piki yaffe, endagaano egenda kubeerako abantu 2. Kaadi gye tuzzaawo egenda kubeeramu abantu 2. Mulaba bwe tukola investment mu magezi. Tuzzaawo edduuka lyaffe, naye njala tukkaanye nti kati edduuka lino tugenda kubanga ninamu emigabo egiri direct. Wali mbadde nkola, obadde ofuba, ne mbadde nkolera ku masiyo. Kati wano njagala tugende mu bwino, kubanga bw'ogenda obigattagattamu agenda afune piki ya looni, okujjako ng'alina ssente ez'endala z'alina ng'agenda kuteekawo piki. Investinga n'amagezi. Njagala ngende ku kisemberayo ddala. Famire y'omulenzi ekwagala, bannange nze eyawuliriza ku voice notes, nasomye messages, byonna nabiwulidde mukwano. Ekyo kyokka kiyinza okukusiba mu relationship etali worth.
kiyinza okukola oluganda n'omutawaana gw'okubeera mu relationship nga musajjawo ye akwagala naye ng'abantu beewaabwe bonna bakuwanda lulusu tewali akwagala. Eyo relationship naye ekaluba. Era tutera okugamba nti relationship bwetyo tetera kubeera safe. Ojja kwesa olukujjukujju ne muba mwolekedde okukola ekijja ekyammwe kugamba mweyawule. Ebyo bigenza bibeerawo mu families nnyingi kati. Taata n'azaala abalenzi 5. Bonna abalenzi buli mulenzi n'akola ekijja kye. Naye nga ne taata waabwe tannaba kufa. N'abaana ab'obuwala nga bawoza nti wunze wadde sinaba kufumbirwa era wano kapoloti kange bajja okunziika n'akaana kange oba n'obwana bwange ne bwe ndiba njawukanye n'ekitaabo. Ebyo si bye twagala. Kya nsonga omulenzi okukwagala nga ne famire ye muyinza obutakolagana 100 ku 100 naye nga musobola okusisinkana nga si byambiranye kukukasukira bisongovu, kukuwanda lulusu, kukuyita mulogo, kukuyita malaaya, wajja kubba bubbi mutabani waabwe, munnange byonkubulya tosobola kumalako. Era ne bw'oba omazeeko obunziko ogamba nti naye muwala ayagala okuyingirira ekintu ekyefaananyiza bwe kiti. Omanyi waliwo abantu abagubidde mu kintu kyabwe nga takyalina kyakkola. Ekintu yakigwamu kati alina kirwanirira. Ntera obbabuuza. Wali encouraging omuwala singa ggwe baawe aba amwagala. Naye nga famire y'omusajja teyagala kulaba ku kibayita omuwala oyo. Wali mugambye atwala omusajja oyo. Era abasinga bensinkanya kugamba nti sozi. Omuwala oyo mugamba nti bw'aba tannamuzaalamu nga si bampeta atunuulire mu balala abamukwana ono amugenda empola. Byempiseemu kibadde ekisa kya Katonda nze nga nze saali luwangudde kale simwagaliza. Kakati olumu abaana ab'obuwala basobola okubeera mu maka naye baka n'omusajja ne bazaala abaana nenge ensonga kwava yenna zaala yesse zaala be balamu be nga be bamuwa amaanyi. Munnange zaala baana bo kati oyo omusajja ajja kutereera bali be bakuwa essuubi bali be bakuwa amaanyi ogumira ku bali. Njagala kukutegeeza nti ekyo nakyo kiba kyamutawaana. Era waliwo batuuka ne bagamba nti mukwano nkupulire mutabani waffe kyekifongoloosi. Ffe waffe wejjeeredde era ffe katukubuulire ffe ne bw'otegeka omukolo ng'omusajja omulala akuwasa tetukuyinaako buzibu akutwale. Ne mukolo tujja kubeerayo ne mu meeting tujja kubeerayo. Abamu nga beeteefuteefu n'okubeera abawanika. Contribution ne bagikuwa n'ogikuwa bulungi nnyo ne bajja ne babeerako ku mukolo. Naye nga gguwayo noona ebiseera. Kiki njagala okutegeeza mu kino? Kirungi nnyo famire y'omulenzi bwe banga ekwagala. Kiba kirungi nnyo. Naye obukulu bwakyo amakulu gaakyo gavaayo nnyo nga waliwo good relationship ne musajjawo. Togenda zaala mubali. Relationship yawe ogyetaaga nnyo naye ekola amakulu okubeerawo okuwaayo kukola amakulu only nga muli mu good terms ne musajjawo. Tolina kwogenda nnyumiza nti kati nze nazaala wanganjagala. Ekirungi sazaala wanganjagala. Omusajja ajja kuvuma nga atandikira kwebi weesibye ku famire yange kantu gwe nakukoowa n'olina engeri gy'ogenda ng'ombula kamayiringa mu famire yange weekabya obuzigo obw'ekirogo ne bakusaasira ne banaakusaasira si bagenda okukwebakako si bagenda okuzaalamu abaana nze wantama nakukoowa lwaki tonviira bw'atabukanga okubira maama we ng'agimukubira bubi nnyo nga gwe muvubuka gwe banga nze nkuzaala va ku mwana w'abandi. Nawulidde voice notes. Oh my goodness. Abantu bano baakusiima. Baakutegeera. Balaba ng'omutabani waabwe bwe yafuna ggwe yali amazeeko. Kakati batandika n'okugamba nti kirabika ssente ze wamuwanga ze yayambisa ono single mother ono omwana w'obuwala eyakagenda ebweru. Bo bennyini bakulaga nti ekyo bw'abanga yakikola ajja kisasulira. Bannange bakugumiza ate kirungi. Kyobalaba nti relationship eno ne bw'ogivaamu tesobola kukosa kyekimu nga ziri endala. These people will keep on checking on you. Am I saying nti ogiveemu? Si kye ŋŋamba nenjala kugeraageranyiza obukulu bw'ekintu kye twetaaga.
basobola okugumya naye ng'omusajja ayongera kuzaala bbali basobola okugumya ng'omusajja ayongera kuwasa ffe gwe twagala era bali tebalibeerako baka naye njala kutegeeza nti ate n'abamu bawunzika bacompromisinze basooka ne beekangabizanga n'omusajja abamanya bano bajja kukkiriza mpola mpola era bawunzika bamu acceptinze oba baagala oba tebaagala nga banaakikolera ki anaamuleeta mu nnyimba emmeka nga bamugobamu oba ku mikolo emmeka nga bamugobawo asobola n'okugenda n'akuleka mu nnyumba n'agenda abeera kubayita ababiri n'akuleka mu kitoolo it will not make sense kubanga maama wo akwagala kubanga mulamu bona bona bakwagala kikola amakulu nga noono gwe tutandikirako teriyo muntu yenyumiririza mu bufumbo bwe paka ku nkomerero ng'agamba yamuyambako okufumba mu ddi eryo yali nazaala we ajja muwaana ajja mugulumiza ajja kugulumiza ba in-laws nti baamuyambako okubeera mu ddya ng'omusajja akkiriza kubanga ekyali badde ekirungi teri kinyumanga relationship kuba nti nno bwe mufuna obutakkaanya oddukira mu ba in-laws bo ne mubimaleyo kubanga baba bamanyi mutabani waabwe baba bamanyi muwala waabwe era oli bwagamba mbu onyonoona ewaffe oli musiru mukazi wo amanyanga gonna g'okoze n'agayisa agabigoyolesezza bw'asitusa agenze wa maama waakuzaala nazaala we gwabigambye ne banyoko baganda bo balamu be bagambe kitaawo gwagambye ng'ogamba mbu ali mu kuswaza mu famire oyagala asituka agenda abigambe bakoddomi bo agenda abigambe ssezaalawo simataata onookisobola ggwe so kyandibadde kirungi n'ogamba nti omukazi addukire ewaffe ensonga ne tuzimalira eyo okukubayita okubibira tosobola kugamba nti omuntu akuloopye wa nnyoko nga n'ogamba mbu tabibidde ensonga okujjako ng'olina byagala okuyisaawo naye njala babuulira bikola makulu nga ne munna abikkiriza mu kubikkiriza kyentegeeza ng'abeereka naye kakati erode ali mu kkudo ojinga yeetooloola takkiriza kya muwala oli kyokka gwe ku mazima gozza okwatako kiraga nti omuwala oli baagalana bw'ojja n'omusaasira no nga kati oba amulimba ki oba agenda ebyo biveeko mu byoba otunuulira byoba owa ekitiibwa kwe kubanga oli safe wakati wo ne gaayi already ekya relationship yo ne ba in-laws ekyo kirina naye ekikulu kye tuyimirirako ye relationship yo n'omusajja bw'ozuula nti yo relationship ne gaayi ekusembya kkiriza nti oyo tojja mwetaaga wabazaalamu gwebazaalamu mugatte ebyo weeyongereyo njagala kukubuulira waliwo bensisinkanye nga baagumira ku bannazaala baabwe ne bawunzika nga bali mu bbanga nazaala n'atuuka n'agamba muwala sina kyakukolera ogezezzaako kakati nange sigukusalira mutabani wange ye mpiri nakkiriza nagamba mutabani wange ye muzibu siggwe buzibu naye ng'agenda kukolera ki ogenda kubeera awo yaba akuwasa so tukibalansinge olw'okutuuka ku kye twagala nga tuli safe yo safe nga relationship yo ne gaayi weeri not safe at all nga the only relationship kw'osinzira okugumira ye relationship yo ne ba in-laws kirungi naye tekimala nsaba emirembe gya katonda gikubeere byoyize biyige waliwo byolina okutereeza kati namulabye mu message ezimu ng'agezaako okugamba nti watandika obutabeera kkiriya nnyo olwedde yakuleetera embeera z'obutabeera kkiriya tojja mugamba buli kimu kati nga bwe yali alowooza ku kwekengera kw'otaddewo bw'obanga walinga weeyabyanga omuntu byakola bikugamba kwekuniza oteekwa kugenda mu modi akwekuniza so kati weegendereza okusinga bwe wali weegendereza akasenteko kaako ko kafiiriddemu tetujja gamba nti akabbye nti oba akalidde naye olabye engeri gye kafiiriddemu so nyongera okwogera ekigambo kino nga kyekisembayo naddala eri abaana bankuba kyeyo ono yamujja mu WhatsApp group bw'ogendanga okkuba ekyeyo ebigendererwa bye ebyokugenda okkuba ekyeyo biteekeddwa okubeera prioritized biteekeddwa okusukkulumizibwa ebitundu ebisinga obungi buli ekijja mu kkubo lyo nga kikuba ekyakutwala ku kyeyo ng'omala omanya otomera wagenda okuba ekyeyo weezimbireyo akayumba okoleka bizinensi tova mu layini tokola era
kati ogwamba katalina n'abasajja ate tebakuyamba kugusa kiri bakusikambula nkiddamu bw'oba wava ku Kyaddondo n'ogenda ku Mawanga okkuba ekyeyo ebimu mwetaaga mu biwandiike obeeko wobitimba ng'obijjukira buli kaseera obeeko wobipininga ne mu ssimu yo nga buli wogenda bwoti kyekisookawo nti ekyantwala bwavu nayagala funa capital nkoleka business kange tokola era buli ekijja kakasa nti kiteebamu ekyo wagenda kunoonya capital kakati oli mu kuzunga bakuzunza ku Mawanga oli mu byabalenzi ekiruliro akivaako dda gwalowooza mbuwo katika okufunya omulenzi ne business ogenda funa okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu njagala kutegeeza oli mukola era soko guseeko ekimu wave eno ng'olina obwana bwo 2-3 kamu kakati wagenda kubategekera kubanga ne gwobazaalamu olaba bwe mugalangatana aliyawo wakugoba bugobi nga bakugamba kunoonya mpiso mu nfuufu tokola era beera ku kyakutwala nalumago oyagala tukugalamize tukukube bukuba bwa mbooko nsaba Mukama akumpeera ekisaaki odde ku mulamwa ekisa kya Mukama waffe Yesu kwagala kwa Katonda n'okusa ekimu ku mutukuvu okkiriza ebeere nga naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1 mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals nungi eri abazimba ebigere bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.